mwebaza olugendo wanzije okutuukako wano okurecognizingi bwanga dancer. Bwe njogera obulungi oba obubi, Uganda ebadde yaludde okufuna oba ebadde tefunangayo dancer asawundinga nnyo nga Rita Dancehall. Temufunangayo. Abadde balinamuko ku balenzi awo nga owulira Wembulemo. Naye dancer omuwala nga twogeza amazima ebadde tennamufuna. Era sooka okukola nganze obeera kye ndikola oba kye nsigala nga nkola. Namanya nti nina kubeera nze. Sina kubeera muntu yenna mulala. Sina gena na trendi. Sina kukola oli kyakola. Nti omwana mpere eriko kankube. Naye ate nga mmanso bolo jikuba. Era bwe njikuba era njikuba. Kati namanya nti ekya uniqueness ekyo kitunze bantu bangi kuba mbalaba. Asanga nga bavuddeko. Ate ojje go balage nti kwoli tebagenda kufaako. Nawe na kucyankalana. Nawe kyankalana. Chobola performance zange zonna ezisinga zanjawulo. Nemmanya nti kale bwe ntuuka kati wano nina performingirawo ntya. Wano nyambaddewo ntya. Wano nvuddeyo ntya. Ebintu byange biri unique nnyo. Woze ennya lyambuka no creating ekintu ekyenjawulo. Ennya ne bagamba nti Rita Dancehall akola ebyalema abantu. Rita Dancehall ayambala bubi. Rita Dancehall agira bwati. Erinyo manyi we lyambuka ligirako n'obukwakkulizo, ligirako n'ebigambo bingi. Abantu abadde bagamba Rita Dancehall mu kuzina kulinga tetunayingira side n'empya gye tuze. Ayambala bubi batuufu oba bakuwaayiriza. Batuufu kuba nabo bantu bakulu. Balaba. Batuufu mu butuufu bwabwe mu ndowooza yaabwe si muyange kikyegambye wali nti nze sigenda kubeera nga nkola buli omu kyakola. Ffenna tetugenda kwambala patra, ffenna tetugenda kwambala mpale mpanvu. Tewali change. Patra kankasalesalemu wano eno kakole kakyukemuko kalage nti yeyo definition ya artist. Sagala beera muntu wa bulijjo ng'omulala. Okitegeera kati bakama bange oba bazadde bange abali eyo bwe bakiraba nti nno nti obeera okunamye munange oba tokunamye kuba rupi. Nze siri mulalu. Nti ngenda ayisa omubiri gwange wabwe. Abantu bagamba Rita Dancehall lyongera okukula mu kuzina, mu kubiibya, mu choreographing ebintu ebyenjawulo. Byongera okukula ng'osomugwa n'omukyala amanyikiddwa nga Spice Dana. Era kyekyaliwo. Erinnya teryongerangako okukula nga nsisa omuguwa n'omukyalo oyo. Erinnya lyaliwo muleme kuwa abantu mayinja ge batakoleredde naawe. Amayinja mugabe ba Queen Shiba. Omukazi antambuzizza ensi n'ensi. Mweze musuubira ze mubaze musabiridde okutambula mu bbanga lyonna nze nzitambulidde mu bbanga ttono nnyo myaka 2 lye mulabiddemu. Kati abantu we bato betulina okuwa obuyinja. Wali okozeko ne Spice Dana before Shiba? Sikolangako naye. Sijja kulimba. Obuzibu vaawa gwe ne Spice Dana akwata akuteeke mu kkomera? Tewaliwo n'obuzibu bw'amaanyi lwakuba tulinamu abantu baffe mu reality nga lupi we nkugamba nti akakasaati nno tekanyumye eppeesa eryo likuttemu nnyo ng'ogenda ku kati ng'onyiiga nate nga nze essala liba liyise bweru ng'onyiiga embaye negamba nti owaaye lupi essala tulikyuseemu ate waaki onyiiga kituufu mbanna ddayo weekoleko. So obuzibu temwamulabye nga kati kweno show yakozeemu bulungi okusinziira temwamulabye nga yakozeemu bulungi okusinziira. Musango ki gwe baali bakulanga era ani akujja mu kkomera? Kwogera mazima nti show tenyumye bulungi tukyuseemu. Oba omuyimbi tayimbye bulungi nnyo. Kati awo ne ŋŋamba kale singa baasiba eggwanga lyonna kuba eggwanga lyonna lyali lyogera ekyo. Okitegeera. Kabulesi. Ani akujja mu kkomera? Bantu bange. Bantu na kutiisa okwo kwe banteekako. Meanwhile sijja limba nsi. Nze nganze siri mukyala mutiitiisi. Era ekyo tekimbangamu. I'm a true Scorpio. Naye mama wange ye mukyala in fact gwe nnyinza okugamba eyanzigisa mu kkomera. Mama wange yekka. Era taba kuba mama wange osanga omusango gukyagenda mu maaso. Naye namutunulamu bamuteeka ku ssimu akaaba amazika twakafiirwa muto waffe bwa pressure nendaba nga nnene naye nze nali ngulubye kubanga nakiraba nga siina kyenkoze onsibira ki nga nkokoze eki kubanga naawe embeera yonna wagirabe yagenda mu maaso nze nakola ki akati ndowooza pressure yaliwo mu bantu ate mmwe bansibye
ate mwabasiba kukomera ku police okuba ku macha mpaka budde kuziba nzo ebandeta bangamba wetonde bwenzirayo ngamba sijja kwetonda abasebo nimanyawo once again another episode nabagambye nzabi mala ebiganye 225 umuntu ku muntu nsonga ku nsonga abambita rupi nanyine kabina nanyi industry amanye yagwaleta bapya Mr. Mbaleta 225 king of analysis CRP promotion bayimbi promoting endongo TV ne radio ekyo twachi esigaliza aba rupi promotions katekiriza gana wali ku radio nkuomera nyonga mpitwa countdown jeno mu biganye byonna mu gwanga Uganda ku kyenda katozi na Metro FM mbawo nnyo mpola n'abanyumira kumye gwanga namwe mbebaza so konna kado subscribing atongera okubanga tubireta ebyenjawulo of course 225 Mr. Mbaleta amale biganye negatidwako mu mbeere eno wembambireta atendeta abayimbi abapya abayimbi bwetulesa abapya mugenda kwewunya in a different episode in a new episode tulina omuyimbi ngate kumaso ga mwayinza okuba baddeko ng'akola birala mu industry nenga ate endongo agibadde so negataako okuba ndi musanyifu okubanga na Rita Dancehall akaviri awagulu tinti wagulu wali kali white wansendoza omulengera empale mukyala muyonja akubye empale ya white ka t-shirt ka black ndeki kyetuliko so basebo ne banyabo mbaniza munekatako kubanga nyanjura obanga nyalizo mukyala Rita Dancehall Rita ugamba otya I am fine Rupi how are you Wolololololo tuli kuchirero luno wataka Rita obulamu gamba ki obulamu nkwase ensonyi gamba kati munyanjura nga artist so Rita ndoge gambe etya naye kikibuuzo nabasheshe nonge gambe nongo je nakayingira ati fe tugenda kusabu kuloliyimba wano nga tulaba interview eno ngegwako bana Uganda ku mukutu gwa batugobera oluyimba lugenda balekerayo bayo ne link mukone mwawo so Rita ndonge gambe etya obula nange Rupi kale mbuuza industry eri etya kumendongo kati tandike wano Rita obulamu bw'endongo bugamba butya nga tetunatandika industry y'okuyimba obulamu bw'endongo busanze otya Rupi omvuze mu speed nayenga mwana mbalamusizzaako mwenna amanya n'eddoboozi I Rita Dancehall the proud dancer for Shiba Karungi era Rupi nsanyusa okubeerako ko wano naawe mwana webale kunkyazaako endongo sofa simbi alhamdulillah sijevuma ebirungi byonna byenjifunyemu tutumu mu abantu bange benjogerako nabo buvunanyizibwa abatali ba buvunanyizibwa nga Rupi bonna mbasanze mu ndongo muno so atakumanyi Rita yani kuba tuulira Rita Dancehall linya Rita Dancehall libiseriri eri ekika libiseriri eri omulumbe Rita Dancehall yani Rita Dancehall ye Nassas Rita Mumbejja oli mukyala Mumbejja mama ngenze kuva butonga bampita Mumbejja simanyi obumbejja we buva naye nze era mma ntambula n'empulira yampita Mumbe oba Mumbejja manya oyo twazirwana kuva dda so I am Rita Dancehall I am Nassas Rita Mumbejja aka Rita Dancehall aka the Rita Dancehall the musician one the key hitmaker so tunulire omuntu atakumanyi Rita Dancehall ajadde atandika bino ebintu by'endongo era nga tanabitandika yabugumisibwako endongo eno ey'okuzina Rita Dancehall mu ndongo wasomako nasomerako ddala lwakubeera akabadi 0 naye nasomerako ddala mpaka senior 6 yes kati nasomero kiba obi bayinza okubeerayo ba primary ne ba senior 6 1 to 6 kati primary yali new lifetime wane eruwafu Makinde O level yali Royal College Busunju A level nejamu wano ku Crested nena jana nkumbi Crested High School wano yafi wano nena jana nkumbi ne malira obwenju so dream y'ebintu bino bye tulaba eby'okuyingira amazina oba okuyingira mbayimbi kitandikirawo yakitandika kitya dream nja kugamba nti nzaale kuva buto kubanze kuva buto nzina bine bya promotion zebyo webityo kuva buto but okuyingira endongo okugamba nti njibale nti kati njiyengidde yali awo 2017 2018 ngamaze senior 6 kwe kujiyingira endongo nti kati njiyingidde ntandise jiriba awo nenjiriba ebyalaali so tutandikira wa amanya abantu bayingira endongo waliwo abagamba nze ntandikire mu karaoke abala nagamba nze ntandikire mu kuzina la B-boy watandikira mu biki nze natandikira mu kuzina natandika naziza bafana nze natandika mwana ndi wakabi sijja limba nsi nti nze mbonyebonyeko mu ndongo
bafa yanfuna ndi amanyi ndi wakabi naye sali wakabi ebiseera ebyo naye kuba eno passion gye nalina from way back gye natandisa era muyimbi gwe natandika naye yes. So wemutandika ojukira project mwasooka okukola oyinza okugamba video yange nasooka okulabikiramu nga ne Bafana yali video gone ate la video nze okukola video ne Bafana yakajja ate kati recent zonna video enkadde sirimu nakajja okukola video ya Bafana wano eya oluyimba yo so nice you did them eyo jena akakola ne Bafana ziri emabega wakolanga naye ki wakolanga stage performance wakolanga ki bampitanga gena ku stage ku stage era stage yange nasooka okukola naye yali ku La Bonita yeyo sinaye mu bulamu okulinya ku stage yali La Bonita theater La Bonita ne Bafana so wakati wa 2017 okwambuka yes awo na okola na Bafana so Rita Dancehall owuli wovaawo bayimbi kyabalaba okolako nabo nga ngovudde ku Bafana okola ne Bafana ebiseera bye yalina manager Roger oba Bafana yali yetongodde Bafana ebiseera bye yali ne manager Roger so mukola tukola nenkoleramu abo abayimbi abalala nenkolerako A-Pass teacher nsaba abawagizi baffe bambi bamuwagire naku z'omwezi nga 3 mu lumu A-Pass live in concert ku Serena guno gwennyini omwezi nsaba bambi mujje tumuwagire musajja mulungi nnyo nkozeemu ne A-Pass officially nti naye waba alina shows akuyita n'ogenda n'okola naye nakolako ne Gravity like 1 2 3 shows awe watyo nakolako nani awo nga sinnafuna shiba mu bayimbi awo benali ngamba kinganga nzinira nakolako ne Eddie Kenzo ne Eddie naye nakolako naye 1 2 3 shows era naye nakolako nani awo mulala nakolako ne Shakira naye kati naye wa bino biseera just Ovulate yabadde wakakati abadde wakakati awo watyo nenkolako nani awo ndowooza beebo nga sina meetinga shi agenda kuinkama nga awo shiba nga tanna meetinga so wokoze n'abayimbi abo ab'enjawulo ekintu ky'obadde okola bakyagala ne bakyembracinga nnyo Rita Dancehall linnya ne lyambuka owulira ddi nti erinnya Rita Dancehall lyambuse mu bantu nze nganze omusijja limba si mwana just era boy bange ne bafani bange be bakindaga nti erinnya ly'amaanyi naye nze sikikkiriza mwana ndabira ddala nga ndi wa bulijjo like ndi muntu ng'omuntu omulala naye abantu bange bafanzi abantu abambeerako ne bakulaga nti mwana oli star oli wakabi n'ogaba mukakasa naye nze sijja limba sikiraba nti ndi wakabi era ndabira ddala nga nina olugendo lunene nnyo nganze Rita Dancehall wadde n'abanzikiririza sibamalamu maanyi naye nze ndabira ddala nga sinnaba bitandika butandisi ndabira ddala nga sinnaba whereas ne Mukama mwebaza olugendo wanzije okutuukako wano okurecognisingibwa nga dancer bwe njogera obulungi oba obubi Uganda ebadde yaludde okufuna oba ebadde tefunangayo dancer asawundinga nnyo nga Rita Dancehall temufunangayo abadde balinamuko ku balenzi awo nga owulira wembulemo naye dancer omuwala nga twogeza amazima ebadde tennamufuna ebadde tennamufuna kati Rita Dancehall mwana we seebaza Mukama wonna wanzije okuntuusa wano wendi nga sobola oyimirira n'enjogera ekigambo ne wab'omu ne waba babiri abantu ba media nampulirizaamu n'abagoberezi bange kitegeeza mbaako mba nina wendi maaso oloboggola so tunulire mu bulamu bwa Dancehall Rita Dancehall alinnyo okuba nti bakyali bwe balivimbisiza abantu ne bagamba nti Rita Dancehall wakabi akola ebi kyekyenjawulo kyokoze kuba dansa abalala abawala dance groups ez'enjawulo okuba nti at least erinnya lyo liriko wagguluko okusinga ku banno kyenasooka okukola nganze obeera kyendikola oba kyensigala nga nkola namanya nti nina kubeera nze sina kubeera muntu yenna mulala sina gena na trendi
sina kukola oli kyakola nti omwana mpere eriko kankube naye ate nga amaaso bolo gikuba era bwe njikuba era njikuba kati namanya nti ekya uniqueness ekyo kitunze bantu bangi kuba mbalaba ne manya nti ate kwegamba sirina kubeera mbu ndina kubeera nga nkola kyoli n'oli kuba yonayo mukikola kati kiriwo ekyenjawulo kyova olaba nze ebyange nganze bwe ninnya ku stage manyi stage we nina entertainingira abantu ne manya nti kati bano abantu bavuddeko dda bali mu vibe zaabwe naawe yingira linnya ku stage naawe oveeko nga bo mwenna muveeko okitegedde tobasanga nga bavuddeko ate ojje go balage nti kwoli tebagenda kufaako naawe kyankalana kyobola performance zange zonna ezisinga zanjawulo ne mmanya nti kale bwe ntuuka kati wano nina performingirawo ntya wano nyambaddewo ntya wano nvuddeyo ntya ebintu byange biri unique nnyo so wozenya erinnya lyambuka n'ocreating ekintu ekyenjawulo erinnya ne bagamba nti Rita Dansolo akola ebyalema abantu Rita Dansolo ayambala bubi Rita Dansolo agira bw'ati erinnya manyi we lyambuka ligirako n'obukwakkulizo ligirako n'ebigambo bingi abantu ababadde bagamba Rita Dansolo mu kuzina kuli nga tetunayingira sayidi n'empya gye tuze ayambala bubi batuufu oba bakuwaayiriza batuufu kuba nabo bantu bakulu balaba batuufu mu butuufu bwabwe mu ndowooza yaabwe si muyange kikyegambye wali nti nze sigenda kubeera nga nkola buli omu kyakola ffenna tetugenda kwambala patra ffenna tetugenda kwambala mpale mpanvu tewali kyenji kyoba olaba nina mukwano gwange omwanzikiririzaamu omu ku bakwano bange amanzikiririzaamu Shira Gashumba yetandabanga na dansa we Uganda era kyazza kibagamba era azza kiŋŋamba ebbanga lyonna nga naye ggwe mwana tolina bbeera wano biri wala nnyo byenkola okitegedde si bya planet eno biri wala nnyo era bw'otunuulira baddansa b'ebweru tabeera nti ali bwereere naye ebintu by'ayamba kyekimufuula artist kyekimufuula ow'enjawulo mu bantu bali abalala abafanzi okitegeera kati tesigala kujja nkuba akapale ka patra nga nawe kookubye nze kanga bwe nkakubye ka patra kankasalesalemu wano eno kakole kakyukemuko kalage nti yeyo definition ya artist sagala beera muntu wa bulijjo ng'omulala okitegeera kati bakama bange oba bazadde bange abali eyo bwe bakiraba nti nno nti obeera okunamye munange oba tokunamye kuba rupi nze siri mulalu nti ngenda yisa omubiri gwange wabweru sikikolanga nako rupinzi nze siina kisambi kyeru rupi siina kisambi kimasamasa era bw'otunulira clips zange ebifaananyi byange byonna obwo obuntu ekisambi kyange kiba kimasamasa kiti nga tekyetaagisa nakugamba nti alina kyataddeko ng'olaba kirabe naye simanyi waki bakadde baffe abo oba ebimu tebabiraba oba beetaaga kunnyonnyola nnyo babitegeere anyway simanyi kyobola agambye nti batuufu mu ngeri yaabwe kuba nabo bwe bakolaki bwe babiraba naye ate nga bakyamu mu reality because nze sitambula bute ate rupi bwe tudda mu reality era tulinamu baperforma bannaffe ba artists baffe bemumanyi nga bo babeera bute buli obuwedde emirimu era aliwo omukutu ogumu gwa Galaxy ogusiba gubakuba ebifaananyi ng'empatanya zonna ziyise wabweru embalakaso ziyise bweru nammwe ne mukitunuulira nammwe bwe mukola nabo ogwo omulimu nogayi ate gundi wano olimbyemu kati ate simanyi lwaki tebatunuulira abo naye nga bw'ogambye erinnya gye liko mu kkula n'enkokola gye zijja ffe tuli bagumu tukiridde so Rita Dansolo wabeerawo erinnya ne lyambuka n'okolako n'abayimbi ab'enjawulo abantu bagamba erinnya Rita Dansolo lyongera okukula mu kuzina mu kubiibya mu choreographing ebintu eby'enjawulo byongera okukula ng'ossa omugwana omukyala amanyikiddwa nga Spice Dana era kyekyaliwo erinnya teryongerangako okukula nga nsisa omugwana omukyalo oyo erinnya lyaliwo muleme kuwa abantu mayinja ge batakoleredde naawe amayinja mugabe ba Queen Shiba omukazi antambuzizza ensi n'ensi mweze musuubira ze mubaze musabiridde okutambula mu bbanga lyonna nze nzitambulidde mu bbanga ttono nnyo myaka 2 lye mulabiddemu kati abantu bwe bato be tulina okuwa obuyinja wali okozeko ne Spice Dana before Shiba
sikolangako naye sijja kulimba. Obuzibu buvaawa gwe ne Spice Dana akwata akuteeke mu kkomera? Tewaliwo n'obuzibu bw'amaanyi lwakuba tulinamu abantu baffe mu reality nga Lupi we nkugamba nti akakasaati nno tekanyumye eppeesa eryo likuttemu nnyo ng'ogenda ku kati ng'onyiiga nate nga nze essala liba liyise bweru ng'onyiiga nate mmanze ndowooza nti ogenda gamba yi mwana kyaka kinjagaliza ti kana akasaati kankeesonyiwe Angene nkyusa akalala. Kubanga ate wali abala batagenda kugamba nti Lupi essala liyiseemu bakusekerere busekerezi nga woyitawo bagamba mu kirengedde buto mu kirengedde alinze wembaye ne gamba nti owaye Lupi essala tulikyuseemu ate wakyonyiiga kituufu mbanna ddayo weekoleko. So obuzibu temwamulabye nga kati kweno show yakozeemu bulungi okusinziira temwamulabye nga yakozeemu bulungi okusinziira okusinza ku show yagwa. Akati kwe gamba Bannayuganda bw'omugamba amazima abamwanyiga bunyiisi. Nate nze nga nandirowoozezza kubanze ne bonkati kankugereza example yange nze aba UNCC banteeka ku listi y'abakunama. Nze si kunama reality. Era saabajjonkera. Naye era nga bw'omanyi nti omuliro n'omuliro tonna tezikola ki? Temusobola mmalako omuliro n'omuliro. Kati nganze sobola balekera ekitiibwa kyabwe nengezaako okukyusa mu ekyo kye baagala bo kye bawulira nti kyennandikoze eki kyennandiyambadde bo kye bawulira nti kiwulikika kyekirabika obulungi mu bo kuba tekinzigyako kikye ngenda kukola nze ngenda sigala nga nkuba oba nyambadde gomasi oba gyobola basheya sembayo yonna gibakubira mu gomasi era nebuuminga okumala ennaku kumpi 4-5 nga n'omuyimbi gwe baleese bamuherabidde tebamwogerako bali kunzi. So musango ki gwe bali bakulanga era ani akujja mu kkomera? Kwogera mazima nti sho tenyumye bulungi tukyuseemu. Oba omuyimbi tayimbye bulungi? Bulungi nnyo. Kati awo ne ŋŋamba kale singa baasiba eggwanga lyonna kuba eggwanga lyonna lyali lyogera ekyo. Okitegeera. Mumamu ebintu ebimu Lupi nga bwe nkikugamba ŋŋanze omu ne nkikugamba. Ojja gamba tanjagala bwagazi ayina mpisa mbi mutima mubi naye bwe basukka omu 2-5 bamekanga buli omu agamba Lupi essaati gireke Lupi essaati gireke mbane nkwegalidde essaati gireke gigabire muto tonyiiga bunyiize essaati gireke oba olina gireka bulesi ani akujja mu kkomera? Bantu bange bantu na kutiisatiisa okwo kwe banteekako minwayo sijja limba nsi nze nganze siri mukyala mutiitiisi era ekyo tekimbangamu ama true Scorpio naye mama wange ye mukyala in fact gwe nnyinza okugamba eyanzigisa mu kkomera mama wange yekka era taba kuba mama wange osanga omusango gukyagenda mu maaso naye namutunulamu bamuteeka ku ssimu akaaba amaziga twakafiirwa muto waffe bwa pressure nendaba nga nnene naye nze nali ngulubye kubanga nakirabanga siyina kyenkoze onsibira ki nga nkokoze eki kubanga naawe embeera yonna wagirabe yagenda mu maaso nze nakola ki akati ndowooza pressure yaliwo mu bantu ate mmwe bansibye ate mmwe abasiba ku kkomera ku poliisi okuva ku makya mpaka budde kuziba nze we bandeeta baŋŋamba weetonde bwe nzirayo ŋŋamba sijja kwetonda era gwe tolowooza nti bye walaba byonna neetonda bya bulungi Gani point ne wataba gani point sagala bawayiriza nti waliwo gani point naye okusindiikiriza kwali kungi kyova olaba nze ni mukyala mugezi nnyo nagamba kati wano njogezzaaki yali feesi yange nga yo era Mukama nannyamba abantu bonna information ne bagifuna buli omu yali agamba n'engeri gy'atunula baleka bamukase baleka bakoze ekyo kuba kye nasobola okuportraiting eri abantu bamanyi okitegeera naye nga wetudda mu reality n'omusango bo tebateekayo tebyaliyo just byali byaku nze nalinayo omusango naguteekayo ne reference ekyali yeewaka nze yasooka obbawaabira ne mwagaba naye bano bantiisatiisa bafuna obuzibu mukola eki tutandikira wano ne bambuuza tubasamoninga eri magambo samoninga kitegeeza ki nti oba obayita nabo beeyogereko bawe statement mubireko ebyo zisaagala basiba kusibasobola basiba omune nasibika takwatika ne bangana naye nze ntutte buvunaanyizibwa bwange ng'omuntu wa wansi kubalaga nti kyonna ekiba kintuuseeko wano we mbamutandikira
kati bo bansibisa lukujjukujju na mbeera eraga nti nga olaba lupi nti abamu n'abantu babanene abakola kiki kati ate munange lupi ate ne mukama talya paani kyova olaba ebintu ebiri feke tebiwangaala mukama talya paani n'agera n'abakuba omuggo tebaliguddira anti bansibanga bamanyi nti ate bagenda kubuuminga bo bambuke babagambe mbu bakabi teboogebwako biki kiki ekyaddako gwe kiwalaba nti amazima gwe ne Bobby yagenda n'akugamba buli woyimirira ku mazima oyimiriranga bw'omu bwogwa never and ever expect nobody to defend you kati amazima nagayimirirako naye nkola kye baali baagala neetonde teneetonda ngamba alhamdulillah muli kiraba baali bakamala kikola ekyo wayitawo olunaku lumu naye wayitawo n'olunaku oba essaawa odiyo ne tuzitanga batuufu bali mu nsobi kati ate n'ensi neeyongera kwegamba ensi ne bagirabira ddala bunganangaye tosobola kuwuddiisa nsi yonna nze lupi nsobola okuwuddiisa n'enkubbako ze nkubbye n'oli naye tosobola kuwuddiisa nsi yonna muganda wange era nguutira abantu bonna mwana mubeerenga kaaba amazima mu bulamu amazima tegalina kye gakuggyako woba osobezza kkiriza ffenna tusobya lupi naawe emyaka gy'olimu okyasobya nze maama wange essaawa zino ampita maama we nze muyita muwala wange oba kategeddaako byakyuka era tasobola kunkubira simu nampita muwala wange ampita maama tetulina kyakulya kati maama kino nti buli omu asobya bwekiri so tukiridde woveeyo tulaba shows ozokola shows ez'enjawulo Shiba ono mufuna otya mukwatagana mutya ne Shiba mukama wange yansanga mu bbaala bagiyita H2O gye nali nkolera kyobola omuntu yenna avumaganya ebbaala mu bulamu bwange omuntu yenna avumagana engeri gye nnyambala mu bulamu bwange mankulabira ddala ng'ate gwe oyagala oba kunkola ki because tomanyi kino kyonna kyendi kyali kya bbaala nze abadansi abasinga bonna baali bawooza naddala abawala tebazina mu mabaala bonna abasinga ennamba kati bazina mu mabaala lwanze nti mbalaze gundi eyo nti osobola okukola mu bbaala ate noddeeka ne weebaka because ffe ekifaananyi kye batulabiramu buli kiisa akola mu bbaala oba omuzinyi bakulabira mu kifaananyi kirala nnyo bamalaaya abeetunda babagula bakola we bati but si bwe kibeera ne woba tokoze mu bbaala osobola okulaaya kituufu ekyo ne woba tokozeewo osobola ne woba tolimna mu guno omulimu gwendimu osobola olaaya ate ng'oli bbaali tomanyi nanze agikolamu just oyimirira ku ki kyolina okukola nga gwe omuntu principles zo nozeewa nokola ki kyolina okukola nga gwe so kati nze yanzija mukama wange kalungi yanzija mu bbaala seevuma bigambo bye yaŋŋamba sibyejjusa sijjusa nakulukyuzinga ye over the artists abaaliwo ate nga teyakinteekako nga mbu olina okukikola naye bakuyita humiliarity bakiyita batya mu luzungu mu luganda eyo eba humiliarity one law eyo omutima gumu one love n'omanya nti owaayi bw'oba osazeewo n'ofuna omuntu okubanga endongo ffenna abasinga bamalaaya mu ndongo pinyana kukozesaayo leero kusudiyeemukko tukonte okole n'omulala naye omusudiyeemu tukonte naye oba ofunye omuntu won'omanya nti lupi wange gwekutte antegedde mutegedde badde nkusaba stinkinga kwoyo beera naye mu bulungi ne mbubi aye topapa tolaga kamiro ekitono ky'oba ofunye ky'oba ogenda nakyo tomanya nkya kiki kijja kuba nze ndowooza singa nalaga akamiro oba singa ndimu akamiro mu bulamu bwange singa sirina kalungi oyo obukakkamu n'okugumikiriza bukakkamu kintu kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu obukakkamu kintu kikulu nnyo lupi nnyo bukakkamu bugumiikiriza